Kyagulanyi Robert Sentamu yakoze akavidiyo ako yafukamidde ku ttaka n'akoogera era bangi bakasya yalinze principal ayogedde amanyi waliwo principal waliwo edit teacher Lumbuye waliwo n'abayizi abagenda okusoma obusiru n'ebyonoonese kyova olaba neewuunya ku social media bw'ogenda ku site oba NBS oba Bukedde oba BBS ne posting ekintu mu luzungu nga kyamakulu kubalako olunaku lulama kuliko comment yes naye bakende bawandiika ekirala nga kiri mu Luganda nga kigwa mu bwongo bwabwe ojja kulaba abantu baagala ebyonoonese ebyo si bye byandeese. Robert Kyagulanyi Sentamu nzo okwanukula n'okkulumba kubanga nasalawo okwanukula ebigambo ebiva mu kamwa ka Kyagulanyi mmanyi obulabe obuli mu bigambo Kyagulanyi byayogera kubanga omuntu afuuka mugoberezi bw'ebigambo. Bayibuli egamba nti faith comes by hearing and hearing the word of God. On the other side, faith can come by hearing and hearing stupid words from politicians and other socialites on social media nga balumbuye bamayiti family bantikaduuka bakyagulanyi abajja okwonoona obulamu bwo. Waliwo ali mu kulaba vidiyo eno ng'onaatera okufa ago mazima kubanga okufa is inevitable. We cannot escape death. Era abantu bangi bafa. Naye bw'obanga ogenda ng'omwoyo gwo guvuddemu ojja tuuka mu bbanga olengezebwe wansi ojja kulaba abantu abalina emikira nga batambula ku nsi. Olimanya missoni z'abantu. Olyewuunya nti mu maduuka mu Kampala waliwo gw'obadde ogulako essimu nga musambu naye nga buli nnaku obadde ogulawo essimu. Oliraba ebimenke ebitambula ne Dr. T oli mulengera Katonagamba nti volongote eyo peegi yange kwempisa obubaka abamu ne babujerega kubanga abamu mugenda kufa. First of all, lwaki ebigambo bya Kyagulanyi bya bulabe? Mission ya Kyagulanyi akavidiyo kakoze ali mu kuinsinuatinga ali mu kumotivatinga abavubuka okwongera okuvuma abantu b'ebitiibwa kubanga actually Kyagulanyi ne gurupu y'omuli ba Stella Nyanzi betwasooka okulaba nga bawemula abantu abakulu. Stella Nyanzi yawemula mukyala Museveni. Stella Nyanzi yawemula Museveni. Kyagulanyi n'ayimuka. In fact we naviirayo okukola vidiyo mu nnumbe twawukane ne bazonto. Kyagulanyi n'agamba nti Omuseveni ogwo mulaba oyo fala oyo simaya kazende cowboy ngenda mujja mu ntebe. Ebintu by'oku Museveni mubi kino nkiddamu. Museveni si mulungi ng'omuntu omulala yenna nga naawe bw'oli. Naye olw'okuba akutta obuyinza nga tewali buyinza butava eri Katonda tateekeddwa kumanyiirwa. Omuntu alina obuyinza abanga amasannyalaze wogakwatirako gakukubirawo. Abantu bangi bakubiddwa amasannyalaze g'obuyinza okumala gamanyiira abantu abaafukibwako amafuta. Kyova olaba mbagamba nti ne Zaake mubaka wa Parliament bingi byakola ebitategeereka ne sivumangako Zaake. Zaake avuma President nti idioti. Era nze Zaake simuyitanko kintu kyonna muga nti onalebo Zaake kibakoze kibi. Onalebo Seggirinya kibakoze kibi. Nejja kulaba ne Kyagulanyi ne gundi Besigye, Miriam Matembe, Tinka Siimire, Nambooze, Seggona nga bagamba Mwami Museveni. Naye Nuupu bwe yajja mu buyinza ne batandika okuvuma n'okuwemula abantu b'ekitiibwa. Kakati Kyagulanyi kyali mu kubassaamu mu abavubuka abato nti mugende nga mujereegerera. Ekisooka Bayibuli ega tosanyukira nkufa kwa mubi bw'abanga tumwene yali mubi oba abalaba tosanyukira nkufa kwe abamu abadde mu bika genosali musale. Ekyokubiri, omuntu omukulu mu ggwanga bw'afa tetuteekeddwa kujaguza. Ayinza okuba tabadde mutuukirivu naye kubanga abadde n'obuyinza Katonda abeera amutunuliza eriiso ddene okusinga omuntu omulala. Nankubadde abantu bano babi oba si batuukirivu nga bwe twagala tetuteekeddwa kubajerengula. Ekyokulabirako ekisinga Mwami Kyagulanyi ogambye bw'oti. Ogambye nti bakuzibwa batugamba nti omuntu bw'afa tetusanyuka naye katulina okwogera reality. Oli mu kkuba etteeka erigamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko. Ekigambo kyonna ekifuluma mu mamiwo ne ddadiwo tokisuulanga wansi w'enjuba. Genda osome Proverbs and Ecclesiastics. Solomoni omusajja gwe tusomako asinga obugezi mu nsi yonna yagamba mwana wange nali mwana eri kitange n'enjiga okugonda. Era bw'aba wandikaga mwana wange wuliriza ebigambo bino olyoke obe n'ennaku n'emirembe mu nsi nga nnyingi olyoke obe n'obulamu obulungi. Kyagulanyi ajja atya n'agamba nti bwe baakula nga batugamba tubiveeko ffe tutandika okukola bye twagadde. Oyo abeera antichrist. Kubanga Kristo, Jesus Christ is the Prince of Peace. When you want to bring peace, oteekawo olutalo
okukola ekigambo kye bata flexibility and submission. We are called unto submission. Kyova olaba batuyita aba endiga oba omwana gw'endiga. Endiga kye kimu ku bisolo ebisinga obugonvu. Okisala kitunudde bwe kiti. N'okijjamu n'ebyenda ne mukirya nga tekikubye mulanga. Kati submission Kyagulanyi ali mu kukijja mu bavubuka ne group y'abazaake n'abalaba Bobi Yanga n'abalaba ku social media nga batuyigiriza okuvuma buli kye tulabye naddala abalina obuyinza. Ekyokubiri, Queen wa Bungereza yafudde, Queen Elizabeth gwe bali mu kuziika, tewali mukulembeze abadde mu basigaddewo nga Queen. Twalaba baayitira baali babi nnyo. Naye Queen professional alina engeri gy'anyigirizzaamu ensi eno mu misolo. Amawanga Queen ge yafuga agasigazze emabega kikwewuunyisa. Omuntu yafugibwa France kyangu okugenda amawanga ga Bulaaya, naye yafugibwa Bungereza okugenda ebweru. Kino mukimanyi, okaluubirizibwa nnyo okugenda e Bungereza ng'ate tuli mu Commonwealth Nations. Queen abadde afuga Canada, ng'afuga Australia, ng'afuga amawanga nga Wales, ng'agafuga ku mpaka. Naye ani gwe walabye eyasanyuse nga Queen afudde? Jamaica nyiivu eri Queen ne Bungereza. Amawanga ga Scandinavian nations, agamawanga gonna obuwanga wanga obubonabona Dominica, obuwanga nogundi Rihanna gyava, yiba kayita batya akawanga ako Rihanna gyava, Barbados, banyiivu. Queen yasindika entale ezaaliyo nga Bungereza n'obwakabaka bwazo ne batta abantu. Naye ani yasanyuse nga Queen afudde? Naye yo politics wa Kyagulanyi ava wa Malema e South Africa. Malema hakira South Africans, it is good for the Queen to die. Bebalwanira mu parliament kyovolaba ne rwedi eyo yafa South Africa. Era South Africa politics w'okwetematema mulumbe abanigeria mu bateme bannayuganda mu bateme bono bali batubaka emirimu ava South Africa. Kyagulanyi gwagala okuleeta wano kyovola aleeta okwekalakasa n'akubiriza okwekalakasa abantu babakuba amasasi n'akwata ebifaananyi bitwala ebweru eggwanga afune ssente. Ekirala, politics wanjawulo ku personal life. Kyagulanyi njagala nkubuuza ekibuuzo kimu ekisinga obukulu nga mmaliriza. Bw'obanga oyagala tuyingire obulamu bw'abantu bayingire mu mpale, tuvume Katikkiro, tuvume Kabaka, tusanyuke ng'abo biyinza bafudde, twogere reality. Naawe Kyagulanyi twogere reality. Kyagulanyi tokyanywa njaga, kubanga Kyagulanyi onywa enjaga ne wooli awo oyina filter, ne wooli awo oyina layita mu nsawo. Era neyo video gye nyigira ensooseza wagikoze onywedde enjaga kubanga ffe tukumanyi. Nisi buli kimu tugenda tukyogera. Bw'abanga muhooza anywa omwenge n'otandika opostinga nti muhooza anywa nnyo, gwe omanye omwenge gukwalagana wayini. Tutandike kwogera byamabyo. Lwaki politics tabeera politics ne personal life n'abeera personal life? Wajja kujjako Museveni ate okuyingira obulamu bw'abannabyabufuzi. Ffe bwe twogera ku Bobi Wine omuvumye omuwalampye yakola ki? Bwe muvuma Museveni kiri oke, bwe muvuma Muhoozi kiri oke, bwe muvuma Mama Janet kiri oke. Ffe bwe twogera ku Bobi Wine atukoze bubi nnyo, benaale mu babi nnyo bogende ku Bobi Wine. Omusajja akola ki Dr. T? Lwaki omusajja omulemerako? Mwenga muvuma Museveni. Kyagulanyi omwenge nga gukuba, obucwiri nga bumanyi okukuba, nakati enjaga oginywa. Era emirundi mingi ze gye nkulaba ng'okola video ne mmanyi kati onywedde enjaga. Naye abakuwagira balowooza wava dda ku njaga. Ne tubyogere, sente ozijja luddawo. Bakabaaya bajjawo sente mu bazimbya. Kabaaya abantu bakoze mu Kampala wano abalina amasuuti balemeddwa n'okuzimba dda akapoloti. Kabaaya nga bwafaanana alinga omuzimu. Yajjawa sente mwazimba kalina. Abaganda bo sente bazijjawo. Tubyogere. Leader of opposition tebamukubirako amasasi ku muko omusajja. Tubyogere. Bobi Wine ebweru eggwanga batogenze embasiya eyo yita lobono nyeyoki. Tubyogere. Amazima gwe togamanyi n'abali mu Nuupu tebagamanyi. Kyovola basenyo nyajja kudduka Nuupu kuba takyali level ya Nuupu. Nsenyo takyali level ya ebyo kyovola n'abantu abeegatta ku Kyagulanyi olaya ba Nuupu bagyevuma. Okola kanso bidde ovumye principal oli sirubi. Kyagulanyi politics w'ekijinga mute. Bw'oba bajja kuvuganya Museveni, look for all ways oba kwate mundu ogende mu ttale Museveni omukube. Ebyo by'okuyingira obulamu bw'abantu politics wa kito. Lwaki Kasuku baali bamukyayi? Kasuku baali bamukyayi kubanga Kasuku yakolanga olugambo n'ayingira mu mpale z'abayimbi. Era kyamukubya nako. Ne bayibula abo yoyibula Mukasa. Baaleka bireke. Kubanga bwombanga Dr. T bwebanga nkola siteekeddwa kuyingira bulamu bwo. Saabazonto nali ku Radio Simba. Waguma Kisule n'ayingira mu binsanga wano. Eno Radio Simba n'amawulire agatalinda. Musibe tano anafa atuliriza.
amulire gaagano kulogula Simba gundi afudde tugenda kubabulira ebizi kati waguma Kisule bwajjako microphone nga omusajja tumuwonye Julius nayimuka Ssaabazonto n'aziza mu lukuubo lwa studio n'angamba Tobi toyogeranga kigambo kyonna ng'omuntu afudde nange oyo afudde munda nange ngambye muwonye naye munda yange kati Kyagulanyi olwaliro go insinuating abantu okuvuma kubanga gwe kikuyamba bw'ogenda ebweru mbasiyazi towalajja kwogerako kyobula saawe ebinja by'abantu abavuma abantu nti buli otekawo lumbuye n'otekawo bamaiti family n'otekawo group n'ogula abantu bagulira amasimu ne bakadaama n'abalala abagwagwa ne boogereza okwo ne batandika okufuula ensi yaffe kyolooni Kyagulanyi oyina babi yekka toyina abaana ebbali n'abakyala ab'enjawulo eyo ebweru gyogera tuna bakazi tetubimanyi olowooza olinaabo basolomoni bokka golowooza osobola okuyingira mu bulamu bw'abalala ffe tukuleke njagala Kyagulanyi oveeyo tukebera omutwe oba tonywa njaga nga ne ku makya ga leero oginywedde njagala Kyagulanyi oveeyo weegaana abaana abalala olowooza babi mukwatagana nnyo olw'okulagana ne mukulaka simayiro ng'abali obulungi muli bulungi nnyo temulina ebibakyankalanya tubyogere mutumwine mumuleke Museveni muvuganye nga ali mu State House bwaba mulamu bwe muveeko tosindika bibinja by'abantu kukyekera abantu kubanga naawe leader of opposition ku balonda bamukuba amasasi ku omusajja naawe onywa enjaga oba ogenze basiyazi ate togaba yadde 10 n'eki n'abaana bali mu nupu bakimanyi Ashibaga kato yakubeera kumpi ebbanga gwanvu Ashibaga nga talina kiye Ashibaga nga akumanyiko bingi nebwe yajja amawulire yali akwogeddeko ki kubanga mwali mutambula mwenna Ashibaga yomu ku bantu abakumanya eby'omunda yali ayogera Buchaman yayogera ki golaki oyagala okuinsinuatinga ng'abantu boogera ebyama by'abantu ani atalina ddata nze Dr. Tisi na ddata wange Bazonto sina bimanyiko mu bulamu bwaffe nga benkolaganya bebbanga gwanvu nzire wano mbyogere oyo politics wa kijinga ekirala Bobi Wine wachi mumbuuza Dr. T wachi towagira Bobi Wine simuwagira olw'ensonga namala P7 nze sobola kumala P7 Kibengo primary school skill St. Athanasius nendowooza nti Kyagulanyi neeye endowooza ye ne kubanga omuntu mutegeera ku byayogera neeye endowooza ye ozza okwogerako eri eggwanga oli mu kuinsinuating abantu bavuma abafu n'abalala kati ngo yafuuka commander in chief of the armed forces nga yalonda Bank of Uganda governor nga yalonda abalamuzi nga yakulira URA annange Besije ebyo tabikola inguli tulinawe era politics oyo musanga mu banzaake namboze ebyo tabikola seggone ebyo tabikola nojja sanga onalebo semujunganda nga asanyuse semujuta ina datewe weewuunye engeri Museveni akusinga amagezi emirundi mutwalo yayawukana ne Rwanda ne Kayihura toyinza kumanya kyabaawula in detail kubanga ebo bulamu bwabwe nga bba abakolagana Kyagulanyi muganda wange wake up bingi betukumanyiko si buli kyomanyi nti okyogera tobuzaabuza abaana bato bavubuka mbabuulire bannange abo n'aba politician bemulaba mugenda kubejjusa obudde nga buyise Dr. T amale sign out nenga sina signing out endaku z'omwezi nga 26 December ku Panamera tutegeseewo show oba omusomo emisana n'ekawungi n'emisana n'ekiro eri abantu bonna abatawanyizibwa masturbation pornography wet dreams abalina ba sexual gods sexual spiritual husband abintu webityo relationship ezifa Christian dating styles eza Bible mukoyo bawe mulasenga gundi n'abawe mulane mugenda mu misomo ebyo tubijjewo ngenda kubawe ennamba eno okumanya ebisingawo gwatawanyizibwa batukuza batuyigiriza nti omuntu bwafa tulina mwogerako birungi byerere oyo omuntu afudde ne bwaba nga badde muntu mubi nnyo weno nze ndowooza kyekiseera tukyuseemu ku nkola tulekerawo okulimbagana n'okwekiriranya omuntu omubi abeera muntu mubi oba mufu oba mulamu era tulina mwogerako ekyo kyennyini ekituufu oba mulamu oba mufu abantu balina okuyiga okweyisa obulungi nga bakyali balamu tusobole okuboogerako ebirungi nga bamaze okufa. That is real life.